tebasyaga. Laba tagali akasajja bakazinzeeko muganda wange kakuta olugoye kalufudde fimbo kakifule baba kakifule kafuse kakifule mali kudusi lala kabaddeki yasituka muganda wange terera kayitako ne kadde bali kati olugoye balushazi ne gusigala nga mukono tekawulira tokafuna yalinya ku kigoye ekyali kisigalidde laba tteke boyi yakakuba eno ne kayitamu kagudde ku baana b'omuhoro tebasyaga baana bataamu kayiseemu katawanyise akatuzizzaako eri ng'eringa faani biringa biwujjo bya ndeege kaliwa kalina we kalidde kava dabo bwe kalinnya kumba akawulidde gwe boyi bakalumbye todduka kakifule tulaba nti kasiba omubiri ne bano bakuba lala katawanyika yasika ekigoye ne bakatayiza kakifule ne bakatayiza gukwata ekigoye yakikwata ne basooka bakatugga boyi bakasiba ne bakalega enkaka ne bakakwata akalomba. Tubalamusizaako mu mwenna ba subscribers baffe mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okulaba firimu zaffe zetuteeka ku YouTube naye kano kalango twagala obategeeza nti YouTube erina engeri gye twetaaganyaamu bwe tuba uploadinga firimu ezimu ku platform yaabwe naye twaguddewo kye tuyita WhatsApp group ffenna abalabi ba firimu era abaagala firimu empya tubasaba mugatte ku group eno sindika message oba WhatsApp message ku namba eyo gy'olaba ku screen yo ssaawa zino tusobole okuba nga tukugatta ate ku WhatsApp group yaffe. Waliwo firimu ez'enjawulo ze tuleeta, firimu ez'amaanyi, firimu ate oluusi YouTube zeebaani nga zeetayagala kugenda ku platform yaabwe olwa copyright. So okwewala bino byonna twasazeewo ne tugula WhatsApp group ne tugamba tugenda combininga bonna ba subscribers baffe era mwenna abaagazi ba firimu eza VJ Junior, ISP, bina ba VJs ab'enjawulo tubasaba musindike message ku WhatsApp namba eyo gye mulabako ku screen yammwe mututegeeze nti mwagala kwegatta ku group yaffe tusobole obbagattamu ssaawa zino zennyini tolwawo tomala biseera kubanga firimu ate ezookye ezisingako ndeze wali olabyeko tuziina ate tuziina mu bungi naye olw'okuba nti YouTube tetuganya kuza-uploadingayo oluusi we tuziteekayo erina engeri gye strikinga ne copyright erina engeri gye zitataaganyaamu naye twalyagadde ate okubawa empeereza esingako ku mpeereza eya bulijjo twalyagadde obbawa empeereza ey'amaanyi ddala so mwongere okulikinga n'okusubscribinga ku YouTube channel eno kubanga tunaatera okubaako engeri gye tuteekayo ate obutambi obw'enjawulo ate obwakabi obusingako lwakuba nti tukyatataaganyizibwamu copyright naye twagala okulaba nti tubawa empeereza esusse era esukkawo ku gye mwali mulabyeko so joininga social media platform yaffe eyo eya WhatsApp group weegatteko beera kitundutundu ku ba fans baffe tujja kuba abasanyufu nnyo okurisiivinga so mubeere bulungi mweraba.